eno ennyumba ogirabanga ya bbeeyi naye nsuubira nti naawe osobola okugizimba. Ennyumba eno gye ngenda obbalaga mu katambi, ennyumba eno ya bbeeyi naye naawe osobola okukola otya, osobola okugizimba nga weetegese impola impola impola. Ssente z'okuzimba tezijja mulundi gumu nti n'okwata ssente n'otandika okuzimba nedda, kubanga ssente z'okuzimba tezizza magoba. Oyina kuteekamu nga naye toyina ky'osuubiramu. Era ssente z'okuzimba ze ssente ziringa z'onookeera ku makya ne zikugwako. Olw'ensonga ky'ogenda okuba ng'okola tekirina kye kigenda kuzza. Kati bw'oba oli eyo nga gwe ekirooto kyo kyakuzimba, nkusaba ebintu bikwate mpola nga ssente w'osuula kinusu ku kinusu, kinusu ku kinusu, kinusu ku kinusu, oba mpapula ku mpapula mpaka bw'onootuuka ku ekyo ekirooto. Ngenda batwalako mwene ennyumba tugirambule ku bulungi bwayo n'engeri gyefaananamu. Mazima ddala bw'onoova katambi kange nga togetinze inspired oba nga tofunyeemu kiri kikuyuuya nti olaba Adita kino akikola nkisobola, olaba Rama kino akikola wabula nange nkisobola, kino kye ngenda okukola olunaku lwaliro era nga kyekirabo kye ngenda obbawa ku bbanga lyonna nga lye mumaze nga munfolowinga. Yenze Sheila Adita nkomyewo n'akatambi kano ak'olunaku lwaleero. Mbeebaza nnyo mmwe mwena abatuula eyo gye muli ne musobola okuba nga mundaba. Mwebale kundaga mukwano, mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo, wabula ate mmwe mwena abali kakiiko kaffe, ba committee member abali ku YouTube channel yaffe, tuba tubasuubira nti buli video gye tuteekayo mmwe mulina osooka ogilaikinga ate era mugikomentingeko nti gy'onooko mu commentinga kitulaga nti tutambulira ku level y'emu nze nammwe, kindaga nti no waaka gwenteekayo mumulaba era mumutegeera bulungi. Comments ezo ziraga n'omuntu omulala atanaba kulaba video eno n'amanya video eri ku ki. Tubasabanga nnyo mukwate ku notification bell nga buli video yonna gye tuteekayo ebatuukako bulungi. Tugenda gendako mu katambi kano mu nnyumba eno engeri gyewedde gye bagikozeemu okutuuka awo weeri, amataala agateereddwa mu gasente mmeka. Ennyumba efaanana bulungi nnyo nnyo ddala, naawe oyinza obutakikkiriza. Katugendeko mu katambi kano eno tulabe ennyumba eno ate era tubeere nga tukomawo tubeeko ebitono bye tu enlightinga eri mwamwena. Tulambuze bye wazimba bino ye yabizimba bino byolaba, teekako amataala, teekako amataala. Ebino byonna byolaba ono mwana ono nze nasanga biwedde newe nabagamba nga ndi kata nzimba bambi nga gwentuma. Jangu neno oteekeko eno mu nnyumba ennene, jangu nawe hani obudde ngenda kumala nkuleko okola ebyo. Bano these people njagala balabe omuntu atasiima aba mubi. Nteeramu eri makeup mirror olinawo kati eyo makeup mirror ye nagimuteerawo wagenda okwekolerako at her age. Eyo makeup mirror ye. This is our bedroom. Inshallah tugenda kujja wano. Yeah, inshallah tugenda kujja wano. Eyo makeup mirror yagenda okwekolako bino ebyabakyala okwekolako. Ndowooza ogiraba weeyaka giyite kakati kino kinaabiro hani ekyo kinaabiro kyekyo kya mu nnyumba. Mulimu toilet, mulimu gundi ndowooza mugirabye hiita ndowooza ogirabye. Eno makeup mirror gyagenda okozesa nga wano nga weekoleko tulabe nga weekolako. Ndiye ekyusa n'ekkala kyusa naye weeyagatte. Laba okufuna omusajja akwagala. Teera bed up. Nozolaba otutumira mu nnyumba yaffe. Nkitegedde maama wajja kukuba mwana muto nnyo nogwolaba ne maama we akyamukuba. So ife tujja bakubya success
era waliwo awo bakadama bootunuulira lwama mukazi w'omubiri talina kabina atawooma tazaala at her age wangi baby yeah? bagenda teekamu inshallah bagenda teekamu genda bagamba bateekemu mwekole bitono waliyo abalogo kakati mbadde nkyabagamba jangu kale jangu mbe nange nina ensonyi mbeere kumpi waliwo abagamba mbu simanya mukazi wo tawooma tategeera ffe tetukyafa ku bulungi bwa mukazi oba wooma batawooma ntegeera oba bali bakuliddeko bakwegomba bakukubirako akasabbuuni nze munaye ate n'ekirala njagala mbagambe woofunanga omusajja akwagala naddala mwe bagalo Charles n'akukolera byonna 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 n'akukolera byonna byonna mwagale tosooka kufa ku kika kya musajja mulungi oba ekikulu kya byonna baawakuwa emirembe kibi nnyo okusanyusa public ne mugisanyusa ne balaga nga muli mu masanyu naye ng'ate bali mukaaba ova olaba ono omwana muwala byonna byenkola tabifaako as long as ye ali happy tekingasa mmwe kubasanyusa balaga image nnungi nga ye akaaba nze making sure nti bebi wange alidde anywedde asibye enviiri ayambadde olugoye olupya abasigadde mmwe ne mba mulaba bubi bundimu gwe weewuunye lwaki abeera nange mu bubi bwendimu mmwe mu kifaananyi kye mundabamu kuba nfunamu kikyayagala nfunirako emirembe mmwe gye mutafuna n'ekirala abasajja abato nga nze batini nnyo era womufunanga munyweze bebi nyweza nkuzimbidde ndi mwana muto siri musajja mukulu abamu nno balaba ndi muntu mukulu naye nkuzimbidde tonnazaala tujja funa omwana inshallah jua kuba nti twetegeka bintu byakutegeka tumusuze wansi wa kitanda webale nnyo tusule mu single room ate tuzaala ebintu sebe bintu byakyukamu tebamala gazaala batyo tumusuze mu sefuliya rumu y'omwana weeri rumu y'omwana eri wali feno ye rumu yaffe bulamu nga butambula ate ayina edduuka liri sayidi namukolera edduuka liri eri kwata akasawo tugenda mala tukomewo ennyumba eyo nga woogirabye efaanana bulungi nnyo nnyo ddala tosobola na kukkiriza nti ennyumba ya mwana muto oba ya muvubuka eyakatandika obutandisi mbakubiriza era mbakubira omulanga mwe mwenna abali ku kyeyo saagala oddeyo ogambe sente z'ekyeyo teziwera sente z'ekyeyo tosobola zifunamu sente z'ekyeyo bino sente z'ekyeyo biri mwejjeeko ebyo ebibalyako sente mwejjeeko ebyo ebibalyako sente naddala nga tebiina makulu mbakubiriza bulijjo ne mbagamba osobola okukola sente z'ekyeyo n'ozitegekera nga tonnaba nakukomawo waka n'otegeka sente ezo n'ogamba nti mu mwaka guno njagala kukola kino oba mu mwaka guno ngukoze kangule poloti kisoboka poloti muzigule gye ziri eza layisi poloti miliyoni 18 ya layisi nnyo miliyoni 225 oba obupoloti bwa layisi osobola okwetuusaako ng'okola n'ogamba nti guno omwaka wembanguze poloti omwaka ogujja ngenda kukubisa bulooka ekyo kisobola ekyo bw'okimala n'ogamba mmaze okubisa bulooka omwaka ogujja njagala ntandike okuzimba bannange ojja kutandika bw'oba ekirooto kyo kyakuzimba nnyumba yakusuulamu ekyo osobola okukikola bwe ziba nnyumba z'abapangisa ekyo nakyo osobola okukikola n'ozimbira ddala ennyumba ey'ekirooto kyo on your own pace kubanga ennyumba tosobola gizimbira lunaku lumu tosobola gizimbira mwezi mulimu n'abazimbira ennyumba emyaka kidipendinga ku kika ki ekyennyumba kyokola kikyoyagala era nga tulabye baganda baffe bangi nnyo abagenzi okukuba ebyeyo barama wonders wuyo azimbye ashakama azimbye ennyumba kukomya amaaso a multi-billionaire house omwana omuwala omuto tulabyeko bakosha bazimbyeko ku mayumba tulabyeko abaana bangi nnyo abali okwo ku mitimbagano ku tiktok nga bazimbye amayumba gotaba Wasafiina Wayisa azimbye amayumba ezitali bbiri ne boys quarter nga kwotadde so inkusuubira nti naawe osobola okukola kyekimu because at the end of the day ffenna abagenda oyo okukola ekirooto kyaffe kiri kimu ekirooto sente ekirooto kyaffe mu nsi kiri eki sente
kati gwe wogamba nti nno ekyakutwala ku kyeyo okulambula mba sikutegera wali osobola okusigala mu ggwanga lyo Uganda n'otandika okulambula biki ebiriyo abamu ku mmwe muyinza n'okuba nga temumanyi equator weeri so tuba tubasuubira nti woba ogenze eyo oba togenze kulambula oba ogenze kukola nga ekiruubirirwa kuva mu bwavu oba ogenze kukola ng'ekiruubirirwa kugwa mu bwavu kuva mu bwavu so sente zammwe muzikozese bulungi savinga n'amagezi ate era oleme ziteeka mu banka zeebake nti gwe abantu bakakase nti olina miliyoni 5 that's very small money miliyoni 5 obusente butono nnyo nze mbulira mu wiiki emu ne bubanga buweddewo so ki ky'osobola okukola mu ezo miliyoni 5 kwe kuteekawo ekintu ekiri productive omuntu kyagenda okulaba kakankana agambe adita nno ku bbanga lyamaze nga tali Uganda kirabika kino kyekyali kimututte nti shiro ono ku bbanga lyamaze nga tali Uganda bineeno birabika bye byamusikiriza okugenda okukola ki okufuna so temutereka nnyo sente mu banka tezigenda kubayamba sente zireke nga zikola gye zikoma okuba nga zikola wogenda okufunamu byoyagala ate era zijja kuba zikulaga biki byotannaba kukola so ekiruubirirwa kyo kijja kubanga gwe okyesinga kirooto yenze Shira Adita kandowooze nti vidiyo eno egenda kubaako kyekyusa mu bulamu bwo gwonge yagenda okukola ate era ekyo kyekyusizaamu nkusaba okigendereko bonna okigenderako ogenda kufunamu ebirungi ofunemu ekyo kyosinga okwagala embaagala nnyo